Omwagalwa waba agenze waliwo emikolo egikolebwa gya buwangwa okubeera nti osigala mu mirembe nti singa oba ogenze mu maaso obulamu bubeerawo. Gwe omuntu omukulu emikolo egyo gimanyi, si gya busamize si gya sitaani wabula giragirwa negikolebwa. Omuntu ono aba asigadde mabega mu bulamu nga tali mu bwembwe yagana asigala ng'agenda mu maaso. Nze Namayanja Priscillah olwa programu Bannyabo nkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri. Nakati obwannamwandu bukomawo kubanga oyinza okusanga omukyala nga yava dda ewa Isima otyo n'agenda naye Isima afudde, omukazi n'ava ekaliisizo mbwaze kukola mikolo ku Isima newankubadde nga yazaalayo omwana. Ono akyazaalira Isima mwana tumuleke kuba yaba yayitawo buyisi bw'ato talina mulandira. Kati ono yazaalako omwana mu Isima tukoze tutya? Kakati ekintu ekyo kiri a bit tricky kubanga nze manyi namwandu w'omuntu ye muntu gwabadde gwakwatagana naye mu nsonga zonna ez'obulamu n'obufumbo mu kiseera wafiiridde. That is what I know. Kakati gwe yayagala mu senior 2 n'amuzaalamu omwana ne baawukana oluvannyuma lw'emyaka 30 oba 5 nadda nga bayawukana, ono n'afumbirwa n'ono n'awasa abantu be. Si kiwa nti oli atajjanga namwandu kubanga bw'aba yafumbirwa awalala. Kati ono abadde namwandu wa mirundi emeka? Nze ndowooza omwami ono waafiiridde abantu oba omuntu gwabadde akolagana ne mu mbeera zonna ez'obulamu ez'obufumbo yabeera namwandu. Bwe muba mwayawula nga watambulagako n'ogenda, si kiwa nti bino ate bibeera bikyakukwatako kubanga mubeera mwayawukana n'ofuna n'abalala. Otherwise abakyala batuuse okubeera bannamwandu emirundi 10 kubanga ava wano omu n'azaalawo n'afumbira wali n'azaalayo 2 n'agenda wali n'azaalayo omu anaafuka namwandu emirundi emeka? Nze ndowooza waasibidde wabadde ali oyo bwafa lwabeera namwandu. Sanyu obwannamwandu buno olowooza bukomawa? Obwannamwandu nzikiriziganya ne Anna nti bukoma kwoyo gwoli naye mu kiseera ekyo, naye abantu bana batwetoolodde munaye batunafuya kankite kunafuya oba tufiisa n'amanya nti Robina nanti kati yayitako eri emyaka 10 ne batandika n'okutuuma amannya oyo afiisa abasajja yafiisa oweeri olw'okuba obulamu bwo bw'ozza otambula nti togudde bugwi ku mwami ono gw'olina kati gw'omanyi nti yoyo ne batutuuma obwannamwandu obutatukwatako bwe tutalinaako nakalandira batukana n'obutuuma abawala abatazaddeeyo baana kasita bamanya nti Priscillah yayagala kwani ku gundi gundi oli olufu oba afudde accident Priscillah wabisiraani omanyi nti no yayagala oli kati namwandu oyo nno tomwesimba mwoyo tomuwasa namwandu naye ng'obwannamwandu mulekerawo butusibako mu butusibeeko ku bantu betuli nabo betulaba ennaku n'ekiro ffenna naye mulekerawo ogenda nga mutusibako. Obwannamwandu bukoma ku muntu oyo gw'olina ate n'abakyala abamu bakendeeza akajanja kubanga kati nze ndaba kukaba kajanja kennyini kati wave wagundi oli ayina mukyala we gwamanyi gwe watambula dda afudde ali mu ddiiro omukazi wattu ali mukaabira bba nga naawe ojjambo namwandu ng'otuula ono nawoki otandika okuba emiranga anti bagamba bannange bannamwandu kati kano kaseera kaabwe bajje basiibule bba baabwe nga naawe ojja weewuuba n'obuntuntu bannange mbukwata n'embwokya. Obwannamwandu bukoma ku muntu oyo aliwo ekiseera ekyo. Abakyala mukendeeza akajanja k'obwannamwandu obwo bukyawubawuba ate bayiga abantu nga mulaba alinamu kasente oba famire yeetengerera simanyi lwaki abakazi oba bubanyumira abamu so obwannamwandu anti ajja yeesongola naye akaaba wanange ndi namwandu mpozi lwakuba nina ekinconfusinga waliwo abantu baneeno nga fine yatambula omusajja ono baali beeyagala naye nataddamu kufuna musajja eyo gy'alaze oyo asigala ali biki maybe ekyo kiri
okujjako oyo kubanga muyinza okwawukana nga mwalemu okukwatagana naye nga mumaze n'omusajja emyaka 30 naye ogamba owange nfumbye n'abaana bakuze kaŋŋende naye n'otofumbirwa kakati mu mbeera eyo makyazi ono abeera nga yakola ki yawasa oba abakyala baabalala gwoba toddanga mukufumbirwa maybe awo osobola okubeera namwandu era n'emikolo ssanyu yatayagala okole yinza ogikola nno nga weebuuziza ogikola kubanga oba tofunye musajja mulamu bulamu obwo oyo gwoba wasembako nalonga endowooza yo yemu kaakati endowooza yange eyinza okwawukana mu katono nnyo pozi nakyengattako bugasi nti waliwo scenario ng'omwami temukyakwatagana kyekyamazima nga yakola kye bayita okunoba omanyi abasajja ennaku zinabamu banoba n'akuleka mu maka n'akulekawo emyaka 10 n'agenda n'afuna omukyalo muki omulala kati gwe olw'okuba osigadde mu maka g'omwami oyo n'otafumbirwa ozaddemu abaana n'otafuna chance eweereetawo musajja n'osigala mu maka ago n'abaana bo nga ge maka amakulu agamanyiddwa wadde omwami yakulekawo naye nga yakuleka mu maka amakulu ebyembi ajjafa kati awo osigala ng'oli namwandu munnaye tolina kyakkola wadde abadde yakola ki naye egyo emikolo mizibu okukola tebatugamba simanyi namwandu tokuba mulanga gusooka simanyi nga tonakola ki kati bamukubikidde ali eriggulu era n'omukuba yes ate n'embeera eyo oluusi n'okungubaga kuyinza n'okuba nga tekugenda kubeera mu maka ago nga yalaamana kumuziika wala nga ne makago nga ne mwagamba kati bamuleese oba mu nnyumba kati awo era basigala nga bakubalira obwannamwandu naye nze njagala obbategeeza bwe mba nava ewa mwami Sula nga twayawukana n'enfumbirwa ewa mwami Kadongo Sula n'afa wadde namuzaalamu abaana 10 siri namwandu wa Sula kati munjawule emikolo sijja gikola kubanga ndi mukyala Kadongo oba ndi namwandu Sula olina okuba omukyala na identity egi emu sagala bwannamwandu buno buzaabuzibwe kuba kati bagande bagamba bonna abaleese abaana mulumbe bonna baba balanga baki bannamwandu omwana omu ow'omulala kati oyinza okwesanga omusajja yazaala mu bakazi 6 naye nga ku 6 kuno tekuli naali muki mu nnyumba nga bonna baatambula mudda nga n'omusajja actually waafiiridde ngani muwuulu naye kaakati ne batandika okubala bannamwandu bazze 10 kati ate ku muwuulu kyokola totuula wali ku mufu teekayo omwana we tuula wali ebbali abakazi kibayisawo nabanna okukungubagani batandika okwekaabya obuzigo obutakwatagana wewe mwana oli wamuleka kati tata wa mwana tuula wali osire kati neno gyoli kubanga nedda kaba mukabeeriko kungubaga mu ngeri ne wa mwami Kadongo gyogenda okudda jagamba onaabadde atya ekyo nga tukivuddeko Ana olumiddwa nnyo kiki wanyi Priscillah waliwo scenario endala yes omukyala nga namwandu yes ng'agwa mu category oli gy'ayogedde gwe baalekawo no actually gwe wagyogedde nga abadde alina omwami we yes bali mu maka gaabwe yes omusajja n'afa kati wayisewo akabanga omukyala ono alina abaana ate yandiyagadde okusigala okubeera n'omuntu naye ate omuntu gwafunye oyinza okwesanga nga teyandiyagadde kuva mu nnyumba muno kiba kitya singa aba aleese omusajja we ne babeera awo Namayanja byoyogerako bimanyi ekyo ndabanga omuzizo era tekisoboka ate kati munnaye olaba mulimu kubanga Priscillah woolabira omukyala ono namwandu takyasobola kuva mu maka ge kubanga ate n'abaana ayinza okuba yazaala 6 ne waba mwana omu ng'ate oli gwafunye kiyinza omumukaluubiriza so singa wasigala wano mu maka kandaba omwami oli yafa oli najja kyokka ssanyu kakati kikyogamba anti kakati tubeere realistic maybe kyandibadde fair nti omukyalo ono moso naddala ennaku zino kubanga tuzimba amaka nga n'omukyala alina kyataddeko ate oluusi nga n'omukyala ataddeko kinene okusinga n'omwami n'ezo embeera zibaawo naye tukkirize nti society eno eri engeri gyetutunuliramu abakyala twagale tugaane erina kyekusuubiramu kakati ogamba nti ojja kusitula omusajja omuleete mu maka gammwe ag'omwami era bagamba ga mwami unfortunately omuleete abeere awo kubanga okumbibwa namwandu emyaka 5 okwoye ekisooka byonna famire y'omusajja teyinza kuganya ne famire yo gwe kenyiri omukyala tejja kuganya kati nze ndowooza kyova olaba nze ngamba nti
bw'obanga otambuddemukko emyaka wandikuumye bwa Namwandu obwo makyasanyu tabwagala bw'oba otambuddeko emyaka wandibukuumye lwaki ogimanyi egy'abakyala ng'otandise okugamba nti ekyo kankyesonyiwe nja kubaawo kubanga lwaki ojja gamba nti omusajja oyo ate no unfortunately abasajja b'ennaku zino abamu tebafaayo bw'omugamba nti nina ennyuma nti kale waliwo abaana atofaayo omusajja yafa nja kujja ng'ajja ng'abeeraawo naye kati famire y'omusajja nekutunulira etya makyaza ennyumba naye wagizimba n'omwami oli naye bakimanyi nti ennyumba eyo ya mutabani waabwe kakati toyinza kuwasizaamu omusajja niwe oyagala nnyo bw'abanga akwagala nnyo naawe ng'omusiimye at least mufune we munaabeera awatali ennyumba eno kubanga olwo lw'omusitula n'omuleeta kitegeeza nti bali abasayidi eri famire y'abaana obasazeeko banajja batya okubalaba ng'ate muno wawasizaamu omusajja omulala ye kaakati wafuukaani bebakuzaala ina kyesikkiriza era gaana mpulire obwa Namwandu mbadde nsaba omuntu waaba abukuumenga ye ku mutima yes decision gyokola nga ggwe Namwandu osookera ku makya n'ogamba sigenda kuddamu kufuna musajja mulala leka nkuze abaana bange naye sandiyagadde wabeewo emyaka egikuuma obwa Namwandu Priscillah waliwo emyaka egirina okukuumwa kakati kamala okuwa ekyokulabirako nina emyaka 65 nina emyaka 7 munnange agenze nga mpasa nga nfumbirwa omwagalwa ne mba temukoze mikolo ng'omuleeta wano awaka waba akyaddewo tekirina mutawaana nga nina n'abazzukulu oba bannakabirye ng'era bagamba nti jjajja mutiini anti yafunyeeyo anti olulenzi lwe waliwo tulina kukola tukkirize abakyala twagale tugaane waliwo emyaka gyotukako nga bakusuubira nti eyo tujja ate kuddayo kale katugira tusimbawo akati obwa Namwandu buno eno bukosanya abakyala omwami akosebwa naye ate asobola okuwasa ne batamuteekako nnyo olukongoolo awo wetuli nkomawo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu